Ffenna nga tulindiridde okulaba kiki ekiddako oluvannyuma lwa kkooti ensukulumu okusalawo nti kkooti ey'amagye terina yadde obuyinza okuwozesa ba civilians. Munnange twabadde tulinze tulabe kiki ekigenda mu maaso. Dr. Kizza Besigye ddala ateebwa oba nedda? Kaakati munnange twabadde tuli awo nga tulowooza nti Dr. Kizza Besigye agenda kuleetebwa mu kkooti ey'amagye Makindye obooli awo wabeewo ekyogerwa mu layini eyo, naye teyalabiseeko. Kakati obutabaawo oba Besigye obutaterekebwa ku kkooti y'amagye geno kkooti martial nnaku z'omwezi nga 3, kino bannange kyayongedde okubeera nga kireeta ebibuuzo abantu nga beebuuza nti ddala tulagawa ensala ya Supreme Court eneetikibwamu ekitiibwa. Kakati olwo munnange Joseph Kabuleta n'abalala bonna, Joseph Kabuleta owa National Economic Empowerment Dialogue NED, ono yabaddeyo nnyo ku kkooti, n'eyali MP wa Lubaga South Kennedy Kyamuzi naye yabaddeyo nnyo. Bonna baatuuse ku kkooti wali e Makindye okukakasa nti ddala Dr. Kizza Besigye ateebwa oba nedda. Naye balono tebakkiriziddwa yadde n'okuyingira munda, okusinza Kabuleta yatugambye nti ye munnange yabadde yazze ku kkooti okulaba nti ddala ebyayogeddwa oba ebyasaliddwawo mu kkooti enkulu binaateekebwamu ekitiibwa. Naye bw'atyo agamba nti okusinziira ku General Museveni ne mutabani we bye baayogedde byaleeseewo confusion, era yabadde ayagalira ddala okulaba nti Dr. Kizza Besigye anaateebwa okuva mu kkooti abeerewo alabe bwe bakikwasaganya. Naye muganda wange tebyasobose, tebabakkiriza n'okuyingira munda, era n'agamba nti wabaddewo amagye mangi nnyo ku kkooti, wabaddewo amagye mangi nnyo nga tegakkiriza bawagizi ba Dr. Kizza Besigye yadde n'okusembera ku geeti, kuba babadde balowooza nti oba oli awo bayinza okubeera nga beekalakaasa oluvannyuma lw'okuba nti kkooti Supreme Court, kkooti ensukkulumu yabadde yeesazeewo ateebwe atawozesebwa mu kkooti y'amagye, ate nga munnange Museveni ne mutabani we boogera birala. Embeera yabadde nzibu nnyo nti ne ttiimu ey'abannamateeka eya Dr. Kizza Besigye teyakkiriziddwa kubeera ng'eyingira, eyabadde mu ne lawyer Frederick Mpanga wamu ne Ernest Kiribaala, bonna tebakkiriziddwa kubeera nga bayingira. Kakati olwo munnange Commissioner General of Prison Dr. Johnson Byabashaija bw'atyo muganda wange yateereddwa ku nninga, era nga balooya ba Besigye bamuli bubi nnyo. Kye yakoze kwe kkubira Attorney General essimu Kiriwa Kiwanuka ng'ayagala amubuuze munnange amuwe ku magezi amugayidi nga mubuulire ki ekiddako. Dr. Kizza Besigye ateebwa ddi n'abalala bonna abali mu nkomyo kwegamba nga baakwatibwa naye nga babadde ate bawozesebwa kkooti martial. Lunaku lwabadde lwa Monday, Senior Counsel Martha Karua ne Elias Lukwago bwe batyo munnange baakedde ku makya nnyo, era nga bawerekeddwako ttiimu ewerera ddala ey'abalooya bonna munnange nga bawolereza Besigye. Bwe batyo ne bagenda ku Prisons Headquarters, era eno baasanzeeyo Dr. Byabashaija. Ono bw'atyo yakakasizza n'agamba nti munnange nze amateeka ngamanyi era sikyalinawo teeka lyonna linzikiriza kubeera nga Besigye mukuumira emabega w'emitayimbwa n'abalala bonna abali ku misango egyefaanaanyiriza bwe gityo oba abali mu kkooti ez'amagye. Naye ate sisobola kubeera nga neetumiikiriza okubeera nga muta, nina okubeera nga ate nfuna written guidance, nina okufuna ebbaluwa mu buwandiike era ng'empa obuyinza okuva ewa Attorney General
kubanga ye principal legal advisor owa gavumenti eya Uganda. Karuwa bw'atyo n'ategeeza bannamawulire nti tebalina buzibu n'ebyabashaija oba Uganda Prison Service leadership tebagirinaako buzibu, naye Attorney General akyagaanye okubeera nga awa ekiwandiiko oba ekiragiro ng'amateeka bwe galagira, kwe gamba nga tataddeewo mbeera yonna yakulinnyirira ddembe lya buntu. Besigye ateebwe. Kaluwa annyonnyola agamba nti okusiba Dr. Kizza Besigye kino kuba kulinnyirira ddembe lya buntu, era nga agamba nti bo beetegefu nnyo okubeera nga bagoberera amakubo amatuufu era bakusigala nga balwana ne banne okuva mu Kenya olwo balumbe East African Community n'ensi yonna batekewo pressure okulaba nga Besigye ateebwa. Munnange omukyalo ono eyali Justice Minister e Kenya era yategeezezza nti ali wamu ne ba Pan-Africanists ba lawyers bangi nnyo abamuli emabega okuva e Kenya, e Senegal, West Africa, Tanzania, France, okukosa munnange n'ebitongole ebirala oba ne ba activists abalala naddala abalwanira eddembe ly'obuntu nga Amnesty International nkugambye. Era balooya bawadde Kireewa Kiwanuka amagezi nti akole omulimu gwe awe Uganda Prison Service abawe ekiragiro basobole okubeera nga nabo bakola ekyo kye bandibadde bakola ekituufu, kubanga tewaliwo kye bayinza kukola kirala nnyo oba kisingako awo nga Attorney General talinayo kyabawadde nti ekiragiro kikino nti mukole bwe muti oba bwe muti. Bw'atyo Erias Lukwago n'atutegeeza nti Attorney General yalina omukisa, yakwata byonna bye yali asuubira n'abiwaayo mu kkooti ensukkulumu nga awolereza ekyokuba nti ba civilians balina okubeera nga bawozesebwa mu court martial, kooti Supreme Court n'ebigaana era newe ensala yaayo kakati awo talinaawo nnyo, takyalinawo kyayinza kugamba bannayuganda, wabula kyalina okukola kwe kugoberera kooti kye yasazeewo. Era Kaluwa bw'atyo n'akuba Omulangira General Museveni nti munnange tukimanyi nti nno toyagala kugoberera Supreme Court bye yasazeewo, naye kino kigenda kuba ate era kikuwonoona eri ba investors era okukosa ne bannayuganda obwesige bwe badde bakulinamu nti osobola okugoberera amateeka, tokola bibyo. Kakati olwo munnange n'amulabula ku biyinza okuddirira oba biyinza okuba nga biva mu ekyo. Winnie Byanyima atabukidde abo bonna abagamba Dr. Kizza Besigye akyali mu magye si civilian, Mbubbaawe akyali munnamagye si civilian. Winnie Byanyima muka Dr. Kizza Besigye omu bw'ati yayanukudde oluvannyuma lwa statement yabadde ku mukutu gwa X eyateereddwako Captain Dr. Ashraf Rubangura eyagambye nti Dr. Kizza Besigye akyali part ku reserve force era nti asobola okuvunaanibwa mu court martial. Rubangura yagambye nti Dr. Kizza Besigye si civilian era akyali member wa reserve force, era n'ategeeza nti omuntu yekka ku side eyo gwalabanga civilian ye Obedi Lutale, Haji Obedi Lutale ye civilian yekka mu musango gwa Besigye. Kati ono agamba nti Kizza Besigye essaawa yonna nga ali mu reserve force mbu asobola okuyitibwa commander in chief ne bamudeployinga. Ne bayinza mudeployinga wa Kizza Besigye bamutwala Congo ono abanga basazeewo mudeployinga bagamba Congo tukuwaddeyo omujaasi omuwuuyu muteeke ku front line
tebamanyi. Kaakati munnange ng'amaze okwogera bino, Lubangula ng'ayogedde bino muganda wange, bino byanyima n'amubakira n'amugamba nti gwe biki byeyogerako nti ebyo byeyogerako muganda wange rubbish kasasiro. Era bw'atyo n'amutegeeza nti Besigye yafuuka civilian oluvannyuma lw'okubeera nti nno yali tayalinga yawummula amagye aga Uganda People's Defence Forces emyaka 20 emabega. Okusinziira ku byanyima agamba nti baawe yava mu magye era n'ayambalira obulamu bw'abasiviliani, era essaawa eno siviliani awedde emirimu, ayinza n'okubanga n'emmundu yagyerabira. Ebyo bye bitonotono munne ku Dr. Kizza Besigye, bye bitonotono ku Dr. Kizza Besigye. Tetumanyi oba banaamuta Attorney General y'akyalemeseza byonna, ndowooza ate naye akyalira biragiro okuva eri mukama we Museveni nti kola bw'oti, Uganda tulabye. Tasobola kwetengerera, tasobola yadde n'okwetengerera, era gye Museveni ndowooza ayagala bakole ennongoosereza, kubanga Museveni yabadde ayogera ku Attorney General gw'agenda okukozesa bakozese ennongoosereza, bakole ennongoosereza mu Parliament. Ate baddemu ndowooza okubeera nga balina obuyinza, naye nga tebamutadde Besigye bakyamulina.